bagamba Ashibaga Kato yessaawo bwessa oba yagala just kweteeka mu butaala. Kali tukwaniriza ku MMTV webale gwekuumira ku MMTV essaawa yonna gye tujja live and direct. Webale nnyo kusubscribinga nga tanaba kusubscribinga wansaawo. Amawulire ge nkuleetedde leero gakwatagana ku Ashibaga Kato ne Bobi Wine. Ashibaga Kato ono yavaayo n'agamba yagamba President Bobi Wine Ghetto President Bobi Wine yesimbewo kubwa president ye yamugamba n'okumugamba yesimbewo kubwa MP ekyaddondo naye President Bobi Wine avuddeyo n'abigaana bineeno n'agamba nze yangamba okwesimbawo emuntu eyangamba okwesimbawo yali Nubian Lee era yessaawa yonna ebbanga lyonna yabadde ankakanga okwesimbawo. So Ashibaga Kato teweewaayiriza togamba bantu nti wangamba okwesimbawo. Gwolabaawo ye MP w'ekyaddondo East MP Robert Kyagulanyi gwe mumanyi nga Bobi Wine essaawa zino ayagala entebe y'obwa president mu Uganda. Ngenda kubanga nkuzanyira ka video kano nga Bobi Wine kenyini yeeyogerera abadde ku birthday emu olunaku olwaleero. Omanyi birthday z'ennaku zino za lockdown bayitako abantu batini nnyo. Era Bobi Wine abadde ku birthday emu n'agamba Nubian Lee oyo gwe mulabaawo yankakanga okwesimbawo ku bintu ebyenjawulo. Era ka video kano olabenga weesalirawo Ashibaga Kato agamba nti yagamba President Bobi Wine okuyingira mu Bobi Wine gwagamba omanyi ng'olina kyaliwo nga musirise yamuyingiza politics yamugamba okuyingira politics ave mu byokweyita Ghetto President okusalawo okulwanira for MP twalinga twogeranga ku nsonga zino ntuna mu student yomba mwana ntuyimba yakayimba tukikomyawo. So olunaku lumu twali twogera Nubia naye naye boy abantu bakwesigana naye lwaki teweesimbawo abo abakyali n'obazoganyako mu parliament. So twali tuvuga nga tuva Jinja ne tusanga ka placard ka New Vision Kyaddondo East MP loses seat. Nubia ne yasooka okalaba n'agamba boy olaba akakantu koogera naawe gwe MP agenda okuddako. Nga kichotegeza nangamba ebirala bibeeko gwe MP addako. Emboozi nnyingi gye twawaya naye kulasi yamaliza njubisiza nga neesimbyewo. Ebirala byonna nembifeesinga naye nga njubisiza nenkola ki neesimbawo. Ne juzi wano twade tunyumya naye nga nze ndi ku byange nangamba naye boy okimanyi nti ono Museveni omusobola. Nangamba kweli nangamba boy omusobola. Kwa tugenda okuva mu studio eyo nga nze bampise nga nfunye lo. Nengana nenyambalagana ne Kachali emigo n'ebiki byonna byadirawo dizi. So byomulaba nga nkola baganda bange the wind beneath my wing most of the time is my friend here called ebigambo bya fada nga bwe bamuyita fada Bobi Wine. Kati nyala nkufunireko ne ku bigambo bya Ashibaga Kato ng'agamba yagamba Bobi Wine okuyingira politics. Kankufunireko n'ebigambo bya Ashibaga Kato fe ku MMTV tufuna story side biri kanti kankufunireko ne Ashibaga Kato nga tukakasa nga bwe yagamba Bobi Wine okuyingira politics. Subscribinga awo wansi tulabike nga tweyongerayo. Bobi bwajja mu group ya Ferije na kunyumirizaako ya enforcement. N'aleeta ekiteeso n'agamba nti neba omanyi wano we biggwera. Kanti nti bamugye mu parliament. Muteesa mutya. Nyingirewo oba. Twali musanvu. Abantu bataano. Bavotinga no. Talina kubiyingira. Omu yagamba sagala kubatukiriza amanyi omu yagamba kati goli president kati ate bakuza ku level ya honorable oja kuba ogudde omulala na ino bamugamba oli president mu Ghetto President omulala n'agamba nti ebyobufuzi byawula mu bantu olina abawagiza bakuwagira BNRM abamu ba DP abala FDC kati ogenda bawulayawulamu abalala ne bagamba fada teweesembereza byabufuzi. That's a game. So mwababiri ne votinga yes. Ulira ababiri nti omu ye Bobi omulala yenze.
najja bakyatinzeemuuko eddakiika nga 2 nensooka ne mbiyitaayitamu bwe nti nenkwata nekutwe ne ngamba naye bano be bantu bendi nabo bano be bantu abali mu kutegerera omuntu wange gwe njagala omugambo otya mbu gwe oli president tolina kubeera honorable mbu kiba kikukkiriza ddala mbu olwokuba oli ghetto president nakola voice wallahi billahi tallahi yali ya ddakiika 9 nabagamba nze no yendowooza yange but let me send a voice note kubanga biwanvu nembagamba ono omusajja musooke muve mu dreams musimanya ghetto president ebyekisiru kati nze mwagala kubwa president obwaddala netagenda kuva buvi yali mu bbanga agwembuye president wa Uganda tumutandike kati bwe tufunye chance nga kanti kyavuddeyo ajje kubwa MP tomanya by 2021 ajja kuba wa amaanyi tumulete oba kubwa road mayor nga ye picture je nina then by 2026 awasobola n'okuvuganya kubwa president ne tulina mutandika kati nembalaga ensonga lwaki Bobi Wine alina okujja kubwa MP ne Bobi Wine ne mugamba taata totya eno ye decision entuufu eno ye perfect timing na kiraba mu kirooto tomanyi nsonga lwaki kanti nti avuddeyo saawa zino nga gwaliwo fada yingira voice eyo bagiwuliriza omuntu eyasooka okukyuka yali yavotinze nno n'akyuka yali Eddie Mutwe agamba naye nno Kasiba bampita Kasi Bato Kasi Bato n'alina point okukakana bonna bali bavotinze nno ne bagamba yes ne balokoka ne fada n'aguma n'agamba enforcement bwe mba mungambye ngende kati tugenda tusimbule bisumillah nti bisumillah